Omwami wa Kabaka mulamulirako essaza lya Kyaddondo Kaggo Ssaalongo Haji Muhammad Magandazi Matovu asabye abantu ba Ssaabasajja okwewala okusaasaanya ebigambo ebijolongo omutanda ng'okwogera bino asinzidde Naggulu mu ggombolola ya Mmyuka Nakawa bw'abadde atongoza abaami ba Kabaka abatongole. Abaami ba Kabaka tubasuubira okubeera nga amawulire bwe gajja osaza busaza muntu oyo tokuba ng'oli mugezi ekimala Kabaka we yakulondedde oteekwa okuba nga togendagendera mu lugambo gango buno obw'engambo gango kubanga ekiba kikutabudde omwami wa Kabaka oteekuba neseereza seereza eriko ebintuntu by'osobola okunoonyaako so si bye bakuleetedde obuleetezi. Kagge era akuutidde abaami ba Kabaka n'abakulembeze bulijjo okukulembeza eddiini mu buli kye bakola era bakolerere emirembe ng'asabye abatongole okwewala okwawulayawula mu bantu b'amaaso moogi. Tubawo olugambo olulungeeta lulinnyo mu boodabooda bukyomege mawulire gasinga okutambulira nti Oweekitiibwa Mayiga baamuwaŋŋangusizza kati kyekitambula mu Kampala. Tugamba omwami wa Kabaka bagamba ekintu nawe lwekikola ki? Omumyuka wa Kagge asooka Oweekitiibwa Ronald Bakulu Mpagi afalaasidde abaami ba Beene bulijjo okwewala okuttattana ekitiibwa kya Namulondo. Ye omwami wa Kabaka amulamulirako eggombolola ya Mmyuka Nakawa nga ye Ssaalongo James Ssekitooleko akubirizza abatongole abaawuliddwa okuweereza n'okwagala ate babe beerufu. Obwerufu bwe tukulembeza mu kukola emirimu gyaffe. Okwagala bye tukola eyo nayo nsonga nkulu kubanga bw'otoyagala kyokola ate oba n'otuusa tya Buganda ku ntikko. Tulina okwagala ebyo Kabaka bye yatulonderamu tusobole okuggusa ensonga zaffe naddala ensonga ssemasonga 5. Meeya wa divisioni y'e Nakawa Paul Mugamba asinzidde eno n'avumirira abantu abeeyambisa emitimbagano okujolonga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Buli lw'ovuma Katikkiro oba okosa Obuganda oba olombye Obuganda oba obunafuya ffe tuswala tuyinza okuba n'obuzibu bwaffe mu nnyumba yaffe naye tetwolesa ki buzina bwaffe. Ate ye omukubiriza w'olukiiko lwa kkanso y'e Nakawa nga ye Luyombya Godfrey yekokodde abo abafa ebyo olulimi Oluganda ne bakulembeza ennimi ezitali zaabwe. Ensi zonna ezikulaakulanye nga China zoogera olulimi luki? Tetujja kulinda Bannakenya olw'okubanga batusinga mu ekonomi n'Abatanzania bajje batukkako okwogera Oluswayiri ng'Oluganda we luli. Ekyo nedda. Tukulembeze nnyo olulimi lwaffe kubanga y'entabiro y'enkulaakulana wano mu Bwakabaka bwa Buganda, y'entabiro ya empuliziganya wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Zaaneti Namatovu ku lwa KSTV agaaleero.